Gyako Akawuuwo. Ng'ennaku esigadde embale abayizi okugenda mu luwummula lwabwe oluwanvu abakulira amasomero ag'enjawulo babakubiriza okubeera abeegendereza ku nsonga ez'enjawulo nga kino nno kyakubayambako okuwala emirembe egiyinza okubaviiramu obuzibu obw'enjawulo. Kibuuka Nassa ng'ono ye mutandisi w'essomero lya Pearl High School e Makindye agamba nti abayizi balina okwegendereza mu nneeyisa yaabwe mu kiseera eky'oluwummula luno okusobola okwewala okukwatibwa endwadde zinnamutta naddala eziva mu bikolwa eby'obukaba. Abasinga abana badde waka osanga nga bava waka ne bagenda ku zibiiki ne bafiira. Osanga nga bavudde waka ne basula mu kikeesa. Osanga bavudde ku ssomero ne badde waka n'ava ewaka abazadde ne bamulekaawo n'asula ebweru abazadde ne batamufaako. Kamoga Joseph ngono yakulira St. Michael SS Wakiso agamba nti wadde nga abayizi kaakano bayingiridde ensi ejjudde ebiduula wabula balina okubyewala era nga tebalina kwerabira bibayigiriziddwa ku masomero naddala abayize ebyemikono. Basobola okutandika okwenyigira mu mirimu egy'omu mutwe kati ke kaseera batwale ekiseera kino eky'oluwummula bafune asobola okugenda ayige kompyuta asobola okugenda atandika okulima tugamba afune ekyokukola yeewale okwegatta mu mize egitamugasa. Wano abakulu bano bawanjagidde abazadde okufaayo ku bikolebwa abaana baabwe nga babayamba okuyiga emirimu egy'omu mutwe wamu n'ejja waka basobola okuyiga okweggya mu bwavu. B'abayizi naddala ab'obulenzi betogeddeko nabo basabye abazadde baabwe obutabasuulirira wabula babawe omukisa okuyiga emirimu egy'omu mutwe baleme kunoonya mirimu nga bamaze emisomo gyabwe. Ngaffe abavubuka abakulu tukole ku mirimu tetutuula waka tulekembe nga tubegeke joininga bad groups peer pressuring kugenda mu ndongo kugenda mu kino. Alex Bongole yakusakidde eggulu erino ku lwa ABS Television.